Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ayanukula akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ate bw'atyo Katikkiro Charles Peter Mayiga akunze ab'ebyokwerinda okweyisa nga abantu balekerawo okutulugunya bannansi okubeera nga munnange babakoza akajiri nga ate babatulugunya ekyenkanidde awo. Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X avuddeyo n'ategeeza ab'ebyokwerinda nti mulekeraawo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mulekeraawo okubeera nga mukuba abantu teri yajja ku campaign lari n'abanga agenda ku kanisa okusaba nti mwagala bawombeefu nnyo. Ebyo tebigenda kukola nti kyannaku okulaba nga Pearl of Africa ng'efuuka ensi abantu munnange we bagendera mu maaso n'okuba nga bakulukuta mu musaayi. Ebyo nno Mayiga bw'abyogedde bisanyusizza omutima gwa Kyagulanyi bw'atyo n'akwotinga ebigambo bye bimu. Kyagulanyi mu kwogerako ne bannamawulire tekimuganye kubeera nga ayanukula Simon Byabakama ebigambo ebirala bingi byayogeddeko n'okulabula Gen. Museveni. Nze Deni tuli ku BTN Media. Beyond the newsroom gwe mukutu Semakutu Kuwoli njagala okutegeeza nti wano wooli we watuufu osobola okujja amawulire gonna ge weetaaga okubanga omanya. Kati twesige nno ng'otugoberera butereevu era ng'osubscribinga. Kona mu kigambo subscribe bw'omala okone wali mu kade kati personalize okateeke mu all tufune notification ku mbuzi zonna ennyuvu ze tuteekayo ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba muganda wange video eno gimpede like bw'ekiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuka kinoomo. Njagala okujjukisa nti tulina omukutu gwaffe omujjo gwa Deni exclusive weguli okubeera nga gutuusa kembuzi ennyuvu ennyo nnyini ddala. Awo wansi mu comment section wenkutera link ate era osobola n'okuteekamu wali eri mu YouTube yo ng'osachinga nti Deni exclusive DEN then ekigambo exclusive obeere ng'otufuna bulungi emboozi mpitirivu nnyo ze mbateerayo eyo ze mwetaaga okubeera nga ate mumanya. Wali emboozi ya MC Meya kwoteeka mu Byabanga ne Sobi n'ebirala bingi bye tulina bye tukutegekedde okuba nga obiraba. Deni wano wenjagala ate tusimbulireyo olunaku olwaleero mu bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wolereza. Bannayuganda twagala obategeeza tulina amawulire nti Museveni mugezaako okwagala okubba akalulu kano ayagala kusoomooza bannayuganda bino byonna babikola baagala bannayuganda bave mu mbeera bafune we babatemulira baagala kola masaka oba okola ettemu ery'omugundu nga lye baakola naku z'omwezi nga 18 ne 19 mwezi gwa Novemba 2020. Ekyo nno twagadde tukibulira abantu babeere nga bakimanyi ne banaffe ab'ensi ezitwetoolodde n'amawanga gonna agali mu nsi ekyo twakicommunicate nze era twongera okukibategeeza. Tumanyi n'okumanya nti Museveni ateekateeka kusaawo kafyu tewali covid talina kyekwasa ne baagala kusaawo kafyu okulemesa abantu okutambula okulemesa abantu okwetaaya banoonye we babbira obululu. Ekyo tulowooza kitulina kibagamba. Mwalabye abawagizi ne bammemba ba NRM nga bakumba mu ngeri y'ekisirikale kyesigambye nti kimenya amateeka naye okumba okwo kwe kumu bannaffe bangi baasibibwa mukomera nga beekwasa tibakumba ng'abasirikale naye mwalabye poliisi n'amagye bwe baavuddeyo okunnyonnyola aba NRM bo basobola okumba nga bwe baagala naye aba NUP tebasobola kumba. Ekyo kyongera okubalaga bannayuganda nti tulina ddembe tuli mu buwambe paka nga twerwanyeko ne twetaasa ne tujja mu buwambe. Tuvumirira nnyo obunnanfuusi obwa poliisi obw'amagye n'obwakakiiko ak'ebyokulonda akagamba nti abantu tebalina genda mu kampeyini mu ssanyu na mu bungi na mu muggundu. Ng'era bwe mulabye nti bwe tuba tugenda makubo ababodaboda babayimiriza babakuba bagamba ababodaboda tebalina tuwerekera naye ate nga Museveni ne banne bodaboda zibawerekera n'abalala.
mu mbeera eyo twagala n'okwebaza w'ekitiibwa Katikkiro y'omu ku bakulembeze abaavuddeyo ne bavumirira ekikola ekyo. Era Katikkiro yabategeezezza nti kampeyini abantu baba tebagenze kusaba, abantu baba bagenze basanyufu, baba bagenze kujaguza n'okuwagira omuntu oyo kubaagira n'omuwuliriza. N'olw'ensonga eyo ekyokugamba abantu nti tebagenda mu muggundu mu kampeyini ekyo kiba kyabwewussa. Ebyokulumisa abantu embwa, ebyobakuba emiggo n'obakubamu omuko ogubalagala, ebyo bye bisinzirako abantu ne bagamba Uganda eri mu kutonya musaayi oba Uganda is bleeding. So twagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'okusitula eddoboozi lye era n'okusaba abakulembeze bonna abawulirizibwa okuvangayo okwogera amazima ku lw'abantu baabwe bw'abanga waliwo embeera bwe zityo ezinyigiriza abantu baabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katusimbudde tugenze Kayungu. Robert Kyagulanyi Center. Olunaku olwaleero mu briefing bannamawulire nga tannaba kusimbula avuddeyo n'ayogera ku bintu bingi kwe kwanukula mwami Byabakama eyategeezezza nti abantu tebavunaanyizibwa ku kubeera nga bakuuma akalulu kaabwe era mbugwe anaagenda okukuuma akalulu ko kijja kujjuutuka bajja bayoolanga enseenene bajja kukunaga oba kunaga kitegeeza kinze naawe munnyinnyonnyole ate mmwe baganda bange abamanyi olunyolo. Kaakati Bobi Wine yagamba nti bino byonna ebimenya amateeka bingi ebikoleddwa okubwa kw'abaana biki bikoleddwa naye nga bano abantu abalina okubyogerako tebavuddeyo okubeera nga bayimusa maloboozi gaabwe. Ebikolwa bwe biti Bobi Wine abivumiridde wabula ne yeebaza nnyo Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okuvaayo n'ayimusa eddoboozi lye. Wano nno njagala kukuwa ku bigambo bya Charles Peter Mayiga biki bye yasobodde okubeera nga ate ayogera. Charles Peter Mayiga ono yagambye bw'ati ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X yagambye nti once again I urge police the local security agencies to keep law and order in a non-violent and non-partisan manner during this campaign period. It's unrealistic to ban procession of supporters. Political rallies are not prayer meetings to which worshippers go calmly. Political rallies are about excitement and with Uganda's public transport border, it's unrealistic to expect supporters to move to campaign venues quietly. Ensure supporters don't harm others, but let them be. Bullets, tear gas, dogs, these are the PAL. Okay. Bullets, tear gas, dogs. These make the Pearl of Africa bleed. Inti nate nziramu okuyimusa eddoboozi lyange eri ebitongole by'okwerinda nga mukulembera wa poliisi. Mukuuma amateeka n'emirembe. Mukuuma abantu bano ekyokuvayo nti ne mubaaninga enkuŋŋaana z'abantu abaaniriza Kyagulanyi ne bakuŋŋaana. Si kye kyetaagisa. Era n'ategeeza nti ezimu ku ntambula ezitutambuza ye boodabooda. Titoyinza gaana abantu bano okukozesa boodabooda kubanga ze tukozesa okuba nga tutambula. Kuuma abantu bano baleme kubeera nga beetuusaako bulabe, so si ggwe ate batuusaako bulabe na kubeera ng'otulugunya abantu bano. Nti bino ebikolwa eby'okukuba abantu tiyagas, eby'okubakuba amasasi n'okubaleetera embwa bye bifuula ekkula lya Afirika okubeera nga litonnyolokoka omusaayi. Bigambo byadde bya Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero. Oyo nno bw'atyo bw'atutegeezezza. Wabula ka breaking news in quotation. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okukkiriza okubeera ng'agenda kwetaba mu presidential debate ku NTV ng'ennaku z'omwezi 30 lunaku lugenda balwa Sunday ku ssaawa 2 ez'ekiro. Presidential debate era agambye bw'ati I will be there to share our vision for a new Uganda and to challenge Dictator Museveni on whatever new lies he wants
to tell the people of Uganda after 40 years of deception and failed promises. See you then. Akugambye ngenda kubeerawo nga bane nammwe okwolesebwa okwa Uganda empya ffenna gye twogerako, era abeerewo ng'ajungulula ebyo ebirimbo bya General Museveni byazaalimba bannayuganda ku myaka 40 emirambirira. Ebyo ebibyo byaleeze okubeera nga abasuubiza nabyo abijungulule, kubanga mpaawo na kimu kyakoze ku egyo emyaka 40. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atugamba twesangeyo nga 3 ssaawa 2 lugenda balwa Sunday NTV ffenna amaaso ku ggwanga. Jjukira nti bangi ba presidential candidates okuli omusajja mukulu Franka Bolira, yes, okuli Mugisha Muntu, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Robert Kasibante, Nathan Nandara Mafabi, Munyagwa, Joseph Mabirizi, Ebo. There are 8. Kale, we meet there. Abeyo we nabayo egenda kutubeerera one of the best and best. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye bibadde bingi byayogedde, naye njagala sooka kuwa katambi kano olabe buti ab'amagye bano ne poliisi bwe bakkakkanye ku munnansi ne bamukuba nga bamutulugunya. Kakwasa ennaku kalabe. Busajja bamala obwambaza masiki ne babuteeka mu gundi etalaga yadde linnya ne batulugunya bannansi ekyamazima amatuufu. Tunuulira akatambi ako. If someone say that Uganda is bleeding ogamba alimba, kale nno abantu ba bulijjo bambi kyo ekituufu tebabasobola, naye Mungu agenda basobola. Abamu mujja kufa nga ne gw'osabeyo ekikopo ky'amazzi taliiwo, nga ebikolobero bye mwatuusa ku bannansi byo byennyini bye bibisasulira ku biki bye mukoze. Manyi waliwo father omu yagamba nga kolerera akalamboko, kati gwe simanyi gwe kiki oba okolerera. Naye bineeno mwami Byabakama tasobola vaayo byogerako. Lusoke noono omwogezi w'amagye n'okulayijo ow'ekitiibwa tasobola vaayo kwogera ku bikolwa nga bino birungi. Kiri Uganda. Anyway, kale kankuwe wano video eno katini nnyo wano Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission. Mr. Byabakama has been conspicuously silent on all these illegalities, all these criminalities and brutalities that are happening to the people of Uganda. Mr. Byabakama was very quick to come out and criticize me for getting out of my car and buying maize from a street vendor. But Mr. Byabakama has been silent about the blockage of roads. He has been silent about the brutality that is unleashed to us. He's been silent about the roads that are blocked on us, failing us to campaign in some areas. Mr. Byabakama more or less descended into the arena himself. He's supposed to be the arbiter, he's supposed to be the referee, but he has taken a side. He came out and, criticized us, naming this a protest vote. We've not heard Mr. Byabakama criticizing Museveni about what he calls protecting his gains. But he came out to criticize the protest vote, clearly showing that he has descended into the arena. Yesterday, the world was shocked to see Mr. Byabakama, a legal expert, saying that people should not get involved in the guarding of their election.
So Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yeewuunya omwami alinga Justice Simon Byabakama okera kumacha n'avaayo mu lujjudde n'agamba nti Kyagulanyi okuyimirira n'agula ku mukazi bambi yali mu kwokya kasooli we ku kkubo kimenya mateeka era kibi nnyo presidential candidate okukola ekikolwa ekifaanana bwe kiti ekibi nnyo wabula n'atavaayo kwogera ku bikolwa nga bino bye tubalaga bye bajja bakola ku bannansi amagye ne gabakuba poliisi n'ekuba tiyagasi n'ekola buli kimu mu bannansi abatalina musanga abatalina kye babakoze ne babayisa mu mbeera efaanana bw'etyo kale Robert Kyagulanyi Ssentamu bino byonna abivumirira wabula nzikiriza nkuwe buwi full package eri mu lulimi Luganda owulirize yonna nga bwebadde olunaku olwaleero njagadde mbikuwe oleme kubwako kyeweekwasa nti kino kyansubye kino kyadde mu Luzungu biwulirize olunaku lwaleero tugenda ku campaigningira mu district y'e Kayunga naye nga tetunaba kusimbula tulowooza nti kikulu nnyo okwogera ku nsonga zino ng'ensonga esooka bwe bulumbaganyi ettemu n'okutulugunyizibwa okwatandise era okugenda maaso nga kutuusibwa ku bannayuganda abatalina musango bwe twogerera kati bannaffe abasukka mu 400 bakwate bali mu makomera awatali musango bagenze bakwata abantu bonna abatuwagira bannaffe abali ku ttiimu yaffe n'ebitundu ebyenjawulo abannansi abatalina musango naye kubanga ayambadde ebimyufu oba ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya candidate wa NUP bagenze babakwata ne babasiba mu makomera nga bwe ngambye bwe twogerera basukka mu 4 abali mu makomera mwalabye poliisi ya Uganda bwesindirira embwa ngeziweerera abantu abatalina musango ne zibaluma kyansonyi nnyo nti ne mwami Byabakama yavuddeyo naye teyavumiridde ekikolwa ekyo eky'obuswavu ekyo nno twakoma kiraba mu biseera by'abamandera nga balwanira eddembe lyabwe ng'era poliisi y'abakabulu ebasindirira embwa ne zibaluma twakirabako ne mu biseera nga baddugavu balwanira eddembe lyabwe mu myaka egy'enkaaga nga gyakatandika kizeemu kulabika wano mu Uganda nga poliisi esindikira embwa zirume abantu abatalina musango abazze okuwuliriza ebigambo byabo abeesimbyewo basobole okusalawo nga bamanyi kye basalawo tekyakumyoko bwe tuba mu kampeyini zaffe poliisi ejja n'obuuma obukubisa amasanyalaze ne bukubisa abantu abatalina musango mubalabye nga bakuba abakadde mubalabye nga bakuba abaana bato mubalabye nga baggala amakubo gye tulina okuyita ne tutayitayo baggadde amakubo amanene ne batusindika mu bukubo obw'ettaka ate nayo ne batulumbayo ne bagenda nga batukuba omukka okubalagala nga tewali musango ebyo byonna nno bibegenda mu maaso nga biri ku kamera tebakomyawo ne mu lwale zennyini abantu gye baba bakuŋŋaanye nga bali mu ddembe nga tuli mu kwogera nabo era namo bakasukamu omukka ogubalagala basobole okusaasaanya abantu abapoliisi kyewunyisa tibatambula n'abakamera nga babloga bwe bamala okuba abantu baveewo baagala bafiriminga ekifo nga kikalu bakitwayo teeke ku social media nga balinga abagezaako okulaga nti tetulina bantu of course bazze beekwasa nti tebaagala muggundu tebaagala tutambule n'abantu bangi naye ekyo kyakwewusa kubanga muzze mulaba Nobert Mao mulabye Taibwa speaker wa parliament mulabye Tumukunde ne Museveni yennyini nga batambula n'olwebeya lw'abantu nga tewali abakwatako so poliisi begamba nti fe aba NUP tetulina kujja n'abawagizi baffe oba abawagizi baffe tebalina kutuwagira ne batugoberera oba ne batuwerekerako ekyo kyabwewusa tukiwakanya kubanga bye batugamba tebiri mu mateeka ate tosobola tugamba tukole kino nga gwe tuvuganya naye ye akola kirala tosobola tugamba tetulina kusinkana bawagizi baffe oba kusanyuka nabo naye nga tebyo bye tuvuganya nabo basinkana bawagizi baabwe era ne batambula nabo kakati n'ekyo kituleese n'okwogera ku nsonga za mwami Byabakama yakulira akakiiko ak'ebyokulonda naye akakiiko ak'ebyokulonda keefudde neesirikidde ng'embeera eno yonna yonna egenda maaso mwami Byabakama yali mwangu nnyo okuvaayo n'avumirira ekikolwa kyange
okugenda okugula kasooli ku mukyale yali atunda kasooli mu kkubo mu bitundu gye nali ngenzo campaigninga ne mwami Byabakama tanavaayo kwogera ku ttemu ligenda maaso, tanavaayo kwogera ku basirikale abatomera abantu, tanavaayo kwogera ku makubo ge batuzibira ne batulemesa okugenda okola campaign. Tetwatuuse katosi ku campaigninga kubanga makubo bagagala, tetwatuuka mukono campaigninga kubanga makubo bagagala. Poliisi egala ekkubo ng'obuzaayo eddakiika 5 okutuuka bw'olaga negamba genda oyite mu kkubo eddala erigenda okutwala essaawa 2 n'otuuka ng'obudde bugenze ate ne baggalawo ne bakuba n'omukka ogubalagala mu rale ne bagamba obudde buweddeyo. So eyo enkola mwami Byabakama tanaba gyogerako, wabula mwami Byabakama mwamuwulira mwenna bwe yavaayo n'avumirira kye tuyita protest vote oba enkola gye tugenda ogenda nayo mu kalulu nga tugenda okulonda nga tuwakanya ebyo ne bitunyigiriza ekitamenya mateeka. Mwami Byabakama ayina kubeera referee, naye ate kati naye alinga eyefudde omuzannyo era ayingidde mu kisaawe. N'olunaku lw'eggulu mwamulabye ng'addiŋŋana ebya Nalweyiso byabadde ayogera, ng'addiŋŋana ebyaddamulira byabadde ayogera, ng'agaana bannansi okugenda okukuuma akalulu kaabwe. Mwami Byabakama njagala omutegeeza nti omulamwa gwe twajja nagwo gwa ACP oba Active Citizen Participation. Abannansi ba Uganda balina eddembe okwenyigira mu kukuuma akalulu era etteeka erifuga okulonda president gye bayita Presidential Elections Act likitaanya lunye mu kanyomero mu section ya 3 mu subsection ey'okuna liragira nti abantu abamaze okulonda badembe okuyimirira mita 2 okuva ku meeza erondebwako. N'olw'ensonga eyo tewali teeka bannayuganda lye baba bamenye okuuma akalulu kaabwe, tekiriyo. Mwami Museveni agamba abamu baakalulu, tugamba baatubba akalulu, n'abeesimbawo abalala bagamba baba baakalulu. Ne kkooti ensukulumu eya Uganda nayo yavaayo negamba obululu bwabbibwa. N'olw'ensonga eyo tumenya teeka ki oba tukola nsobi ki bwe tuvaayo ne tukubiriza bannayuganda bonna okuvaayo okuuma akalulu kaabwe ng'etteeka bwe liragira. Bandibadde basanyuka na busanyusi, naye kubanga tukakasa nti bwe babyenyigiramu ffe ng'aba NUP tulumiriza mwami Byabakama ti yakulembera okubba obululu. Kati gwe mwami Byabakama nga gwe suspect mu kubba obululu, ate osobola otya okujja n'ogamba omunyiza nti okubanga ntebereza omuntu obubbi, ate omubbi yennyini najja n'angamba temuggalawo nnyumba zammwe, temuzibaawo, muzireke, buli kimu kijja kuba kirungi. Lwaki tukuwuliriza? Lwaki toyagala bannansi babitunuulire? Wabanga akalulu ka bwerufu ka mazima ka bwenkanya, lwaki toyagala bannansi batunule tukakase ti akalulu ka mazima na bwenkanya awangula yabawangula? So bannayuganda nyongera obakubiriza titemuwuliriza bintu by'Abakama, temuwuliriza bintu bya Nalweyiso oba byaddamulira. Abo bonna bonna bakolera babbi ba bululu. Abo babagamba muveewo be baagala okubba akalulu kamu. Tewali musango gw'obozizza, teri tteeka ly'oba omenye okubeerawo n'olaba akaluluko nga tekabbibwa. N'olw'ensonga eyo bannansi ba Uganda mwenna mwenna buno obuvunaanyizibwa bwammwe. Mwami Byabakama bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu ka bwesimbu ak'amazima n'obwenkanya, mwami Byabakama tumusaba alekulire, wabeewo akulira akakiiko k'ebyokulonda atalina kyekubira, kubanga yalagidde ddala nti alina kyekubira. N'ekisembayo bannayuganda twagala obbategeeza titulina amawulire nti mwami Museveni mugezaako okwagala okubba akalulu kano, ayagala kusoomoza bannayuganda. Bino byonna babikola baagala bannayuganda bave mu mbeera bafune bwe babatemulira. Baagala kola masaka oba okola ettemu ery'omugundu nga lye baakola naku z'omwezi nga 18 ne 19 mwezi gwa Novemba 2020. Ekyo nno twagadde tukibuulira abantu babeere nga bakimanyi, ne banaffe ab'ensi ezitwetoolodde n'amawanga gonna agali mu nsi. Ekyo twakikomunicate nze era twongera okukibategeeza.
tumanyi n'okumanya nti mwai Museveni ateekateeka kusaawo kafyu. Ali covid talina kyekwasa ne baagala kusaawo kafyu okulemesa abantu okutambula, okulemesa abantu okwetaaya banoonye we babbira obululu. Ekyo tulowooza tulina okibagamba. Ekisemberayo ddala, maybe I should have said this in English. BTN Media Beyond the Newsroom. Ebigambo bibadde biwanvu. Munzikirize baana ba taata, ate mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Sigenda tema mu nsonga zino kubanga mwenna muzimanyi. Tusinkane nga Gulude nakkiriza. Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.